ekitundu ez'ekiro ne tumulisiivinga okuva olwo muganda waffe tumutambuza bulungi era ali safe. So Executive Funeral Service Limited bannange tubeeyanziza nnyo, tweyanzeeki. Omukama abatuweere nnyo omukisa. Bawangadde nabo ebbanga eddene, ate abamu be bali ku komiti eyategeka okulaba muganda waffe ono nga tumuwerekera mu kitiibwa. Ndabye ku mwannyinaze Prospatra Dembe FM we bali kubeerawo, mwannyinaze Jackie okuva ku Super FM we bali kubeerawo, muganda waffe Meya Taata we bali kuyimirira naffe, sebo muganda waffe Seeka assalamu alaikum ajo mikwano gya mmese we bali kubeerawo, mukulu wange we bali kubeerawo, muganda wange Edi Kigere oyo nga bwe batandika comedy Amalula family we bali kuyimirirawo, omwezi mulata onnamwaya meya wange babajjako. Naye nga kati tuli mu kulisiivinga baganda baffe aba-executive mbalaba bakola ekisoboka kyonna omuganda waffe bamuteera mu kifo ekituufu. Wetugenda omukubirako eriisa envanyuma mwannyinaffe Shanita Mutaawe linda kuzino lyakyuka abakaya Shanita mazima wanvu abo be basembyeyo okukola n'omugenzi ku radio abadde aweerereza ku Super FM. So Shanita nze manyi kyemuliko naye Mukama abagumye, yandazidde kwabadde atuula bwe yali atuula nendabye ddala nga kibi nnyo ddala. Ne mutabani waffe Troy naye ali ne maama Mukama akugumye, kitalo nnyo, kitalo ddala ekya taata. Executive Funeral Service Limited tweyanza ndoza kati mwanyi na tumuvinge tutanga. Executive Funeral Services Limited beba tukoledde mu nteekateeka eno ey'okuwerekera muganda waffe mu kitiibwa, tweyanziza tweyanzeege. Omukama abatuweere nnyo omukisa. Maama Ajati maama waffe we bali tubeererawo, ono ye maama waffe owa Ajati Aisha abadde awangaala ne muganda waffe ono edduba mu Amerika. So kitalo nnyo, kitalo ddala ne mu mbeera eno n'oba ng'okyayimiridde naffe, kitalo nnyo, kitalo ddala ekya muganda waffe Messi Bontwe. Muganda waffe Patra tukweyanza bale kuyimirira naffe, muganda waffe Alex Baguma tweyanziza nnyo taata. Muto w'omugenzi Alex y'ebigambo ayina bitono, kitalo nnyo, tumugumya, teweeraliikira mwana wa maama. Mukama yagaba ate era yajjawo. Bamaama Afan Meja kabatwale mu butebe ate mukakkaneko, naye nga kitalo nnyo, kitalo ddala, kibi nnyo.